This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Afirika bannaffe tubaniriza nnyo ku Ryan restaurant y'Omufirika esoose mu Bwanzu nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda, emmere yaffe ennansi, era tubaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba. Eno y'emmere yaffe endiirwa, tulinawo ettooke ebbobeze obulungi, tulinawo akawunga, tulinawo amakuroni, tulinawo omuceere ogwa boilo omweru, tubaawo ne piraawo ow'ennyama, tulinawo akamonde akasiike, tulinawo ku jjuuni erya bwayise, tulinawo ku lumonde omuganda, tubaawo ne ku nkoko, ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo, ennyama eyaffe entokose eya boilo n'ekyennyanja kyaffe ekya boilo, era nga byonna si bisiike, byonna bya boilo. Ombwa kali mulabye abijja terera Ntambi ogumamu koko sajja agumamu babukuluma oguma, so mawulire si malungi aga Ntambi gatwese ekipayopayo nga yemulaba naye tubadde twebase ne batugaba musajja pressures mukulu all will be well, tusaba Katonda kantu no tinibwe kati statement. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Basangwano anali ekizime kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera nga obasanga bagaba looni okuva ku $2.2 paka ku $5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa, tebaagala sima ya kinno, baagala logbook. Emmotoka yosigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement, tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID. Kasita tumala obitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziira nga zigudde ku account. Ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okukiriyalinga, ebintu babikwatidde China, osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai, ng'omanyi nti zijja olina ddiiru z'ogamba essaawa olina kakola ki, jangu wano enaalya ku Delta Cash. Osobola okugenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug nojulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijulizaamu awo, ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli. Emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino, obeera mu bya kisiru, kati mbaleetedde Delta Cash. Emunaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. Aliya luzungu kade Kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda mu kujjere kutoka ntoko ndi mbuzi nyepuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abulora bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto Katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kiba alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. Waliwo banangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live.
Muli mutya musibye mutya, good morning, good afternoon, whatever you're watching from. Tulaba wano Kasuku Live. Ekigamba kita somber mood. It's a somber mood in here. Embeera ya kinyiika gube mu lulimi Oluganda. Ebintu si birungi ngawe mulaba Muganda waffe. The Juggernaut. We balukeza Frank Ntambi yaweereddwa ate ekitanda. Ndowooza ensonga zivudde ku stress na depression. Okweraliikirira. Aina mental health issues. Saweni. He's not feeling well. Yazzeemuko embeera bwe yategedde nti baagala musiba. Si kutegeera baagala bagenda. Akyavudde mu kwagala. Bagenda musiba. Baagala it was. They may not. But it's confirmed. They want him behind bars. So byatandikanga ebyokusaaga kuva last week. Chajja data one. Nakusho mwamula abasande shimwako kusande shimwamulanga mu commentinga. Ntambi ngata tali live linga bulijjo. Kusajja na byali ayitamu. Yeah. Lagati byamutuusizza ku kitanda. Gwaso kusoma report ye. Wano tuli ku Jofra Medical Center. Wano Sikosa next to Ruby Apartments near let me remember bateka ko byati. Sasa Chanja Road. Ruby Apartments near Shell petrol station byonna ateka ko byati. Dr. John bino byonna oteka ko byati. Yobera bokizi Jofra. Next to Shell. So medical form engamba Frank Ntambi age 34 sex married. Bamadimiti nze leero. Era stamp yiyo ndowooza ogiraba. Kwelya. So bagamba ebimuluma ayabadde n'omusujja ennaku 5 gukuze munda. Ayina generalized body weakness. Ayina headache. Omutwe teguyinza kutamuluma. Jjukira munene gulimu ebizibu. Omutwe gumusiba. Then ayina ne abdominal discomfort. Mono. Yafunamu ekidumu kata mugambe ebbaluwa efulumye. Teyebaka bulungi. Teyebaka bulungi. Teyebakira side emu. Then ne loss of appetite. So the patient history of present illness, the patient presented with a 5-day history of high-grade fever associated with chills and rigors. He reported persistent headaches, generalized body pain, anorexia, and abdominal discomfort. No history of diarrhea or vomiting. Not known allergies. Tanadduka naye anaate. Tanaba. Sawa yonna. Kati wano report yonna eri kuno ndowooza ogiraba. Dr. Mugobi yamukebedde. Dr. Mugobi. Bino byonna bya bulwadde bye. So kibi nnyo musajja affe mulwadde. Mu mental health we usually know what comes with that, but it's very serious situation. Fear, anxiety, stress. So he's not doing well, and twagala tutegeeze the general public nti embeera si nnungi. Embeera ya Ntambi. Omwana ndowooza omulaba. Embeera eyungula ezziga the Juggernaut. Afuuse jjaga. Omuwala oli yamugamba omujjukiro oli omuwala. Yamugamba you know. Prudential. You know. Yamugamba you know I have big people. You know I have big people. Ntambi nalowooza byasaaga. Have you seen the big people? Okitegedde katutu mu ddwaliro. Omwana oba lumbe Luganda. Nze mbadde Bukanaga neekozeeko emikolo me bansaze mugongo emisale. Bakuyise okukola statement. Bw'obeera era nvuddeyo Bukanaga naye banyiigwa emisale giruma. Bansaze mugongo. Awo wonna muzikiza. Muli ku kantu akati mwali mulina osirikirako. Sebo omusajja yayambala black n'agamba. Namugamba ayambadde black. Nzize kuziika Jeff. Uyo agenda kuziika akolekewo. Ntambi tofa. Tokola ebyayisi musookayo omugoni bamukubye. Gunino yamuwadde ya word of advice Junior. Yagambye mmono yasookayo. Naye bonna bagenda. Amukwatira ekifo. Era boys dormitory bagenda kukolanya mu boys dormitory Luzira edition. Kuba Junior agenda okukomera essaawa yonna. Naawe Ntambi ogenda. So tufune ID ane namukasa naye essaawa yonna. Namukasa taliiko kubagenda. Bamusonyiye. Bamusonyiwa. So boys dormitory mugaa kukola Luzira edition. Mujja gigaziya mukwataganyireko naye osanga munaddawo. Naye y'anaasobola okwogera n'oyogerako eri abo. N'oyogerako eri abantu Ntambi. Orange card. Atakyali orange. Mukyalina abawagizi. Mukyalina abawagizi. Yuli utya.
Obukuluma. Lumbumba lembirizi. Msoka kazingalo. Nikwe kali. Nana ayogera. How are you feeling, Frank? Siri bulungi. Siri bulungi. Ate mpulira mugamba si mental health. Mental waga stress bulwadde bwa ku mutwe. Bulwadde bukwe buli. Musujja. Typhoid. It's just a coincidence nti bijide mu kaseera kano ate ebizibu bino bagenda kusubira. It's just a coincidence. Ne Luzira bayine komera. Bayine eddwaliro ya Luzira. Okay. Sinabeera convict. I'm a suspect. You're no longer suspect. No. Suspecting time. Temubyawula. Yayanze gumye? No. Temubyawula. Bobe mugumumbu. I'm a suspect. Sinabeera convicted. Akati nze ne Luzira tunayo tukwataganira ssebo. So just a coincidence. Temulimu gwe tukola mbeeramu occupational hazards. So gino gye tulimu naye nga bo obulwadde ate nabo tebwagala kumanya. Bagamba nti oba byavudde kweraliikirira. Sina kyenneeraliikirira. Seraliikirira. Just bulwadde bwa zeus. Era ndowooza buli nakugamba nga seewulira bulungi even before nga tebannaba kuyisa summon. Era bagenza okujja wano ne balaba nga kibaddemu ebbanga. So badde sifunanga budde kujja kunkebera bagenza okusanga nga bubaddemu. Oli tagambe mbwa lwaki alwadde bamagenda mukwata. Ate obulwadde bumanya munnange. Tebagala kumanya olaba abantu bawala ku nnaku zaabwe ate nnungi nti oli alina kwanjula alina mbaga n'afuna obulwadde. So obulwadde bwo tebagala kumanya oba bizibu oba ssanyu Mukama yabeera akireese. Naye nga tebuli kukweraliikirira tebuli ku mental. Kajana kipa ya nzotata kubaludde bamala na malaria. Tosomyawo munnange ripooti yiyawo buli kimu kokiri. Suga si malaria mu Uganda. Omusujja ta malaria. Malaria guba musujja gwa nsiri. Gwena musujja guba musujja. Malaria ne fever bintu byanjawulo. Bakafidwa kwakwata kyekimu. So bebyo byendimu. Naye nga togenda ofunawo ku nkyukakyuka. Kuba inaze sina abasawo bakola buli kimu. Maybe nja kufuna kuba mbeesiga abajjofula. Mbeesigira ddala be banzijanjaba. Nja kufuna muka enjawulo ndowooza. Banguba. Nja kukafuna. So sikiina mu obuzibu. Tebyakwongerako bino okweraliikiriza bino ebya summons okusamoninga. Akatali kabbe shalom. Yes, egumba osula mugongo naye osula mu mulyango. Summons zo zibeerawo buli ssaawa. Guno omulimu gwe tukola kibeera ng'omuntu ng'ovuga taxi. N'osuubira nti n'ogenda kusanga aba traffic bakuyimirize bakuwa ekipapula. Kati naffe gwe tukola omulimu gw'okuweereza abantu nga tuyita ku mitimbagano twogera you expect situations zino okujja. Zijjidde abantu bangi nnyo. So sinza agenda okubeera nga nze asoose. Era nze ku side yange teyandi bali na big deal nyeri awo. Yesu okutya kuyinza okubeerawo nti ziyinza okutaninga mu mbeera endala. But ate newe kiba kino kivuddewo n'ebirala bikyajja. Unless nga tugenda kudda mu kulima mmwanyi, tugenda kudda mu birala. Newe tubanga tukyakola omulimu guno ogw'okuweereza abantu nga tuyita ku mitimbagano mu ngeri gye twogeramu. Such situations will come, they will go. They will come, they will go. Naffe tulina struggle yaffe abali mu buntu otutwala mpola mpola. Amagezi ga Junior gayakwadde agawulidde. Magezi ki mbadde sirinnyo ku mutimbagano. Sirinnyo ku mutimbagano mbadde sibiraba. Maze ennaku nga 3. Oyina maama Lecho wali wamu. Maama Lecho yasiba omusomo gwange ogw'essimu. Twalina emisango gy'essimu ddala nkyatunda amasimu. Nga bansiba naye bantwala ku muganga eyo. Kananga nagenzeko ebukanaga. Seetaaga muganga bannange. Ate abali abasajja b'e Tanzania bwe watugamba. Ati ndi mulwadde. Because eri baagala muntu tusobola kukuba simu. Bwe Ajjafali Musa. Ntabyo tukoze. Tutuse n'okwagala onnoonya Ajjafali asiba omusango. Ono tajja gusiba. Guno go I'm very sure bijja kuggwa mu ngeri n'ebisobodde okuba nga biggwamu. Tugezezzaako omanyi at the end of the day olina okumanya obulumi bwa side eri. Okitegeera obulumi bwa side eri n'ogezaako reaching out for mediations. So tubigezezzaako byonna
Ayagala watanso kwogera ne bakusonyiwe oli mu kwegayirira. Obedda tuwulira awo Jenkins zina mukasabaganye nti delegation zibadde zigenda zaagala kwogera n'abasajja. Kituufu. Nasendisa abantu kubanga boogerako ne side eri. Kubanga at the end of the day twali yagadde nsonga kubeera nga zina omanyi abavubuka tusobola oba tusobola okwemalira ebizibu byaffe ffenga ffenga tugenze nnyeri. Malcolm X yakituyigiriza era agala mukotinga musango guno abagoberera ennyo Nation of Islam nti the black Americans can solve their own problems okubanga bafightinga the white supremacists. So naffe wano tulowooza tusobola okwemalira ebizibu byaffe mu mbeera ngeeyo. Tani akuba It began with a small step, a loan to build a future and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Kombulango esinga nti zivuga abanene ba Ntambi bakuba leero tumanya abanene be banakola abanene bendabyeko anti-rose abanene bange no DJ Nimrod DJ Junior abanene mu size be banene bo Kasuku Jenkins bali kusa so kati muteseganya obenga osonyibwa ekikulu kya kutegeeragana kye kisookera ddala then ekisonyiwa okijja later because omutasobola kusonyiwa nga tulina kutegeeragana. So mediation eriwo ya kutegeeragana na side eri nga tuli mu meeting y'ekisajja kikulu tulabe we twefunira obubi then side eyange of course okusaba ekisonyiwo kintu kya buntu wadde abamusoleye eva wala naye mu situations nga zino of course eyinza okubeera ng'ekolera ddala abanene bange bazzeemu munene akubye anti-rose munene wa Ntambi okay okwetonda kya buntu katigeeza Jenkins kyayogera kasera ndi empunu amusole saabyogerako ebyo Jenkins byaka weetonda nnyo saabyogerako ebyo naye okwetonda nga bwe nkugambye waliwo side eri ewulira nti eri heart yakosebwa olumu mu situations osobola okubeera nga oli mutuufu naye ng'onyiizizza ate abantu mu kubeera omutuufu so side eri webeera nga eri heart kya buntu okulendalinga omuntu oyo n'okukonsideringa nabeera nga akusasira nga akusonyiwa embeera neddamu nebeera nga weerina okuba nga etambula kiwedde ekyo ekyokwetonda sikiinamu buzibu bonna Ntambi tulinaawe lwakuba mugaggawo ng'ebintu badde obimunnyonnyola nga tabitegeera omunenewo ajja bitegeera ajja bitegeera so bo timu ya Shibao giwuliza kuba Shibao Leaks ko wali kusaidia ekisooka be bakutuma without any fear of contradiction. Guno omulimu gwe tukola tulina bbaako side nti emaze okuba nga ekutuma guno tuli mu buweereza era ekisinza okutta omulimu guno ogw'amawulire olumu bwe bantu olumu abamu abatasobola kuvaayo ekintu ne bakinyiikiza bulungi nekikoma waggulu kye tuyita lukuwomu era Kasuku nawulidde ogamba nti nalemezaamu nnyo walemezaamu nnyo naye kati kankinyonnyola okulemezaamu kwange lwaki abantu balowooza nalemezaamu nnyo mulimu stories ezijja nga buli lunaku wabawo development empya ejja every development ejja nga nawe erinnya lye litwaliramu because nze yasooka okukola interview ku writer oluyimba bwe nkola interview then side eri neereeta ebyayo so it was kind of a back and forth nga nina okuba nga ndisigalamu story eyo naye nga sikulemezaamu nti kuli personal nnyo era abawulira mbu nno nagoyinga personal nyinza okubeera nti byava korede ebyali bimaze okuba nga byogera kinange nembireetamu buleesi oluvannyuma nange okwesanga nga omuntu
ebintu bange nange yabita embozi yazita naye nga naye agoyinzemu personal kitegeera. So yagoyinga personal nawe n'osalawo obeerenga agoyinga personal. Naye ng'ate nakikolako just katono nenzirayo ku mulamu ogwali omukulu kubanga kyekyali ekiruubirirwa. So saagala muntu ayinza kulowooza nti no nina omuntu ansindika, nina omuntu antuma. Tukola emirimu gino nga teri muntu akutumye naye n'opikinga interest mu nsonga n'ogigendamu n'ogiggusa osobola okubeera ng'ogiggusa ebeereganye n'ogireka naye tekuliko nti waliwo omuntu andi emabega. No, ekintu kiri mu glass bulungi, kiri very very transparent. Wakati weebuuza essaawa zino lwaki Ntambi tereddwako embeera eno biri byabula byonna ebyali bigenda mu maaso, lwaki discussion eyo yakola ki yasirika oba okitegeera. Naye nga tewaliwo muntu ansindika wadde though tiimu Bashibaholics bali reaching out gyendi bankubira ku masimu mbeera ki ekigenda mu maaso webityo. But also even other people. Twagala juice. Minute Maid. Twagala Minute Maid. The mum saw day also wants his favorite drink, the Black Label. Kasuku. Ataka ogenda kuba mulwadde forever. Sajja Black Label. Kusange obo obwenera wawaviire Luzira. Ate toyita Luzira saawa zino Kasuku kuneeraliikiriza. Olwedde obulwadde buntwala. Tuli mu kumweraliikiriza. Netoyita bintu bya Luzira saawa zino. Also omusajja ayagalayo akafaliso akatinitini. Ate akaaki? Ayagalayo glucose. Akafaliso akaaki? Tannabimanya. Aweereza delegation zonna abakulu bagambye bajja kwogera naawe ng'omaze kukola statement. Si kye bagambye. Era lutuukayo nakugamba towa viato. Bali bagenda kutuuka erimu bagenda statement bagenda gikola bakuwa ekyayi. Ne system yaffe y'amateeka nga tekola bwetyo gye mmanyi. Eyawa. Ya Uganda. Mukwano gibuuze nze. Ndi mu nsi ndala. So akafaliso Begati. temwongedde ku kati wakubidde ku madamu ki? Ate alina omukazi, talina mukazi sifa abali wano. Ate Milky Bay akakomawo tekinala kujja wadde okundabako. Milky Bay yakomyewo. Yakomyewo mulaba ali mukola content TikTok. Milky Bay aliwa. Milky Bay. Kati gwe bakyala bange bagala bansinga. N'omulwadde naawe tokayana nnyo. Milky Bay yakomyewo se. Milky Bay omwagaza ati gwe omulwadde okyasobola okuyimirira. Lwekyaliwa. Lwekyaliwa. Lwekyo namwanje Lwekyo please. Hawaii nandeka tombuulira. Oli yafuna omusajja omulala tewabiraba. Tombuulira. Kati wano mu kyanja we tuli wano okumbi era tulina kubira gondi. Ono w'ekige ky'ekisiraani. Xavier. Ajja kujja n'okumpa obutwe ekyo. Wakati ffe tugenda sula wanene ffe tugenda kuddayo. Teri agenda sula naye mu ddwaliro. Nomala oyita Xavier oba Prudential oba butwa. Ate simbeera ku mikekero nzekka. Temuleeta lumberu nange. Jebbi onoosuza Ntambi. Ate si Jebbi ajja kujja. Jebbi alina mukazi we. Prudential kakitegeera. Jebbi tayimeto gya Jebbi. Omukazi kyabira haweke. Owana. Jebbi omukazi agambye Jebbi sabira haweke. Koti Jebbi. Musole what do we do? Omukazi kyabira haweke. Nekimugamba musole. No. I'm sorry, what do we do? Kati. Kati amganya olubuto lwo. Omwana ali lubuto lwo. Aye kati lwaki omugo? Ne gundi yagenda n'olubuto lwange Gishwife. Gishwife akomawo mu October. Akomawo. Akomawo kuzaalira Ntambi. Akomawo ne. So kati Ntambi kyonna kigenda okujja olwedde. Wagedde onalo ya Ntambi in the first place. Nalukola mulina ne company advocate. Awe baloya bange ne waliwo ne baloya abalala abampeereddwa. Weyongeddeko nga bameka. Owa yinza oboogera ate ne banyiza abasajja. Toleeta loya ng'alinga Kasibante. Kasibante ki? Bwe wase Kasibambizi. Baloya we bali. Kwali story balangidde ku kweza akyassa. Mukwezi feria. Naye omwana oyo mufumbiro mubi nnyo. Yagambye kwezi feria ku myaka gyaliko abeera ku busimu. Bali n'oli omuli w'embizi agiryako n'obwoya.
alya n'amatu Kachembizi yakoze eky'abantu. Kasiba nti yawozezza akakoze interview ne kweze no bali mukweka mukando. N'agamba mufumbo nakye munno omusajja asinga obugagga mu nsi alunda mbizi. Nyenzo okebera mugagga temusalamu wa mbizi. Bali muteeke. Ewaabwe mubende. Tukyali kuguna atatandise. Omusango omulala. Naye mufumbira mubi nnyo. Kaza kwata muzeeyi kwezi n'amugaayagaaya bw'atyo. Tumwetiba mu media omusajja oyo ekitaffe mu media. Musajja mukulu. Ekitaffe yambiri ankoledde omulimu mulungi. Kitaffe Eddie. Uncle Eddie. Era mpala no. Wazze ne Uncle Eddie bulungi yampala n'omwana we Abe Sempiira. Owebyokya. Yantomeza. Ayagala kumala ku. So asikundozo okirabye. Abinyo ndanga biwedde njagala twaganye Jenkins eri ku beach. Tukuwe akantu Kasuku Live Sunday Nation ne Talk and Talk. Tujja kola kali akantu kali tweet kafeffeka tunyumire tweyagale tambinga bamusalidde. Nedda naawe. Paka kaje tusawa Ntambi asalidde. Ate muneraliikiriza ate. Tugenda kusonyiwa. Namwe ate muleke. Tugenda genda eri ku gundi. Bakafubaali bakayita kyamu kyabo. Eri ejinja. Africa. Ejinja. Ngenda kwogera ne mami. Kyogera ne mami. Tugende Ntambi gabiwedde. Ntambi. Africa. Ntambi avayo the return of Ntambi. Today Talk and Talk. Ne Sunday Nation. Tugenda jinja. Yes, twebuuzeeko. Tufutwa adding ensonga zaffe ezaaliwo. Netwogera buli omu we yanyiigira munne. Kye kyatunyiiza tubenye hamone ositegeera yes enteterere tuga kikole yambiye bale nnyo mukulu Edison musajja mulungi nnyo senja kuyambyeko yomu kuba kuyambye musajja mulungi ne Uncle Bat baje ne mu gym ngali ku nsonga zo nga bamukubira amasimu nabaje ne Bat awo ku bash gym sawa tone ngali ku nsonga za Ntambi ngamba musajja kwagala ngatomanyi Uncle Bebo bali ku kibambe naye ali ku nsonga yo taziriko era abanyagagabiro bagamba kimu Uncle Bebe yali aluddewo nali abikwatemukko badde manyi Uncle wange asonyiwa takuliiko ngamba ngenda kuddawo ebikolimo kojja wange lwaki oba onkolimi ate anti gundi Lydia Jasmine jali ntumanyi sina siri ku simu nnyo bajje bandabeko tubeere nnyo wa Shiba Shiba Karubana 22 tugende tulabe shehe nayo no tugenda kubaawo bwebuzibu 22 gwe yaranga kuleg tugenda mula kuleg 22 August tugenda ku Serena tugenda mula you are Craig David bagenda kusaba week 3 omulamuzi afiirwe nga lwojjo omulamuzi taliiwo tubeerewo tujja munyumiza show ya gundi show ya Dax vibes ya Tony Blood ya first ya Friday eyo yensubi ndi mulwadde kusubye endala ogenda boli mida mama wakubidde ku bajjo Alphonse bagamba bajja connection bajja abantu mida eza bayina connect afeze efanyi ali ne kyabazinga nawe abikuwadde atulanga ki bagenda launching radio ya kyabazinga Royal FM bajjo gyakole era Royal FM essaawa yonna mmaliriza nayo bampengayo olunaku nawe nekati mwogera Luganda lusoga ng'ovuga n'ogenda ejjinja nga bajjo byakola buli lwakuna yesi naavanga ejjinja kati anti njagala nawe nkuteeke kati tunaavanga ejjinja Kasuku tuteeko basatu nga tukola basatu programu ekinte programu ejja kuledi milioni 10 z'enkutta omwezi sikiwa tebaganye wa convict wa ex convict kyabazinga ayinza okwagala ex convict I doubt. So program ejja Kasuku Shalom Ntambi ku radio. Aina Royal FM ye Busoga. Ne watu ogera bino byonna ate baliye kunaatulaba. Naga mfocho genda eri mujje ku baba. N'atuyita n'ataka prof. Ate bira ne ku radio. Ate ne gundi naye bangambye atulamuza Kalidinali Radio Maria. Maria teyina kyeyatugambye okera ebyekisiru batwale jebbi balekere mirembe Maria nakati wasabye Katonda akuze mbyoyita mu Ntambi oli mukatuli kyoli mupoto ndi mufirika akkiriza ndi mufirika mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu badde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye nenda kukola nti olinayo wa boda wa
wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa booda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gwokubira najja nanona speed affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda munyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa boodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride naawe ofuuse mami nawe obadde omuyise mami mami ni nani ya tukubire wano musumba nalebo omugezigezi nalebo apooso yanzijamu akantu awo baana nesafunadde mazzi ku seeti nalebo nesakozi nesaimu wakubidde ku King Saha tukubira banene bo wakubidde ku King gato ne ba King Saha nalebo kama yebazibwe ndi wano ne Shalom ne Ntambi kati tubadde tubuuza omusajja ono ayagalayo essaala enkyagenda ku gundi enkyagenda kukola statement tuli wano tuli live twagala otuweeyoko essaala n'obugambo obutuzzaamu amaanyi ku Kasuku Live twambadde live weewalala naawe pastor nanti ova atukubiddeko nga tufa yesaala gy'omuwadde musumba eyo kuba gy'oli naliyo kyekisookera ddala naye I've been following the trend byonna mu mirimu gyonna gye tukola bibeeramu kuba kusoomozebwa abaana bamukama bali bava from the slavery or the bondage going to the promised land baalina emiwonvu n'emiga gye baali balina oyitamu so it's a process yesu kristo yali wano to die for our sins asobole okuwangula amagombe asobole okuwangula okufa asobole okuwangula ekibi yalina bye yayitamu era waliwo yatuuka a few days to his station n'agamba singa kisoboka mukama katonda would have taken away this cup of suffering. So Ntambi omusingise mu biwonvu. As he was in the body, he was in the spirit. Naye alimo. So simuweerezaayo. Naye Ntambi njagala mugumya. It's part of the process and it's part of the job. Kasuku bagabana sikonde. Ati ye naye alina kyagenda okugabana. Yagenda kugabana kkomera. Kayinzi yagabana ekkomera. Mukama wange sebo. Mukama wange kati komera oyogera lya kisaawazo mukama wange aposo tukubidde otusabire atogamba ngenda genda mu komera naawe I'm giving you what to encourage you. It hasn't encouraged me at all. Come on now. How can you say that ngenda mu Sara zo dedda ngomu nsomba zireke kama tuwe sala musu katusabe. Yes. Come we come to you with open arms and hearts. We pray that you speak to our body, to our soul, and our actions. Kama katuna tukwema zolezi hapo nabyo tuwadde n'amaanyi. Kusikimu kuno nsaba na nyine baganda bange awali Kasuku, awali Shalom, awali ne Frank Ntambi. Kama katonda tukkiriza nti totuwa kye tutamale.
You never give us what we shall not be able to accomplish. Ekigambo kiki tugamba nti man plans his ways teekateeka zaffe naye God you establish. Ndi wano nga nsaba nti Frank Ntambi gwewasindika abeeko obubaka bwasobola okutuusa kuba n'obuweereza bwasobola okutuusa atunti bakimanya nti zino zonna emiwongo ajja giyitamu and you shall deliver him. Naye okusinga ddala Mukama Katonda ng'atuuse wano ng'abaana bo bwe bali bava mu slavery to go to the promised land. Waliwo baatuuka ne beebuuza nti ekyo kisobola. Naye your mighty hand or your magical hand of Zora is made manifest when we call upon you, Mukama Katonda. Buli we twatuula obaawo kyokola mu bulamu bwaffe obaawo kyotuusa. Moses yatuuka ku mugga, the Red Sea, nga tasobola yitawo. Naye by the stroke of the road, Father, you created the way. Mukama Katonda anyombera okusaba nti Frank Ntambi ogenda muggulirawo ekkubo. Amen. Olutalo lwayinza Mukama Katonda, Frank ajja kuwangula. Naye ekisingira ddala lwana ekigamanga ku mazima onaabanga wamu naye. Era nsuubira nti Frank alina byabadde aweereza eggwanga, byabadde aweereza abawagizi n'abalabi ba Kasuku Live abadde aweereza mazima. Yanabeeranga ku mazima. Ku luno yali ku Shalom 256. Nzikiriza bonna we yali we yasuubira okwagala byonna bye yasaba kasaga abaana gaali mazima. Mukama Katonda onaamugereranga era ojja kuba wamu naye. Make him a survivor, make him a winner, make him triumph. Zonna entegeka z'abalabe be. Babuwanguza David, babuwanguza Yesu Kristo, babuwanguza buli muntu yenna omutume Mukama Katonda yakwesha. Yongera okusaba nti Frank Ntambi munaaza mu mukyali guno obuwanguzi. Munyika musayi kwa Yesu. Enkya bwe tugenda okukola statement tugenda kuvaayo nga tuli bawanguzi. Entegeka zonna z'abalabe twetoolodde tugenda ziwangula. Amen. Nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amen. Amen. Apostle Jonathan. Gade beera bulungi Apostle. Ekimu eky'ekkumi kya kusimu eno. Ate gwe wayituwadde mwana oyo. Tubeeko ne bwetokoma. Apostle nakyakyagadde. Ani gwe tukubira omulala? Owakujja King Saha. Twatuwa abanene bo. Tuli ku fair diwe. Na obbi wange Edirisa Musuuza. Tutekwedi Kenzo. Mukubiri. Kasukuta ajja mukubiri. Asira namba ye. Wakujja kwedi Kenzo. Hanesha mu Adamu ogerako ebya swaka. Olabye? Alato mulwadde atasobola kuwogera yalina omukubira. Tukubire kwani? Tukubire ku King Saha. Seimo. Tukubire ku Seimo. Omakubire Sakozi. Tuli wano tuli live naye. Bugambo ki bw'omusonsekayo. Nga tannayingira. Nga tannayingira lutabaalo. Alina show ye. Alina show ye. Kubira Sakozi. Kati Sakozi yo n'omulaba. So kubire Megatron. Megatron Sakozi. Badde Megatron. Namba Kasuku. Nino kubeerayo oyo musajja alina okubeerayo ku poliisi. Akwatayo akantu. Wabe bamuta asookera wange ku Friday. Kati soka okukubira Megatron. Njoyagala kantu. Nina mukasa naye mukubire kwa ina byangambye wa. Tukubireko abantu abanene. Megatron. Bali munyiga mwana muchopo. Owange se wanyana n'omukuluka wesi. Batemanyi Kasuku ndabano bamwetondera. Ani ali mumwetondera. Ani mumwetondera. Oli live ku Kasuku Live. Yakwali we yetonda. Ani mumwetondera Kasuku. Oli live ku Kasuku Live. Ndoza yogera naye. Oyajja kima. Ani ali mumwetondera. Ali mukwetondera Kasuku. Amwetondedde munnaye. Ali ku live kati. Kamya tukubiddeko nga twagala obeka ebigambo by'Owantambi. Oli live Kasuku Live. Ebigambo by'Owantambi agenda osibwa enkya. Ntambi okakasa. Agende kijja kuggwa. Komera si godi. Notunulira omusirusiru ngo. Bagambye nkubira abantu b'endowooza nti twemukubira abantu abanene. Ate mugambe ebyo. Abantu bawugeza ebigambo Ntambi bamutwale tawakisiwe wadduufu ayogera ebigambo engamba tebagenda kutwala Ntambi era nteekateeka tenkula. Nina omusawo maama lwekyo takola. Maama ekifange mu muve. Anko Zado. Kati Ntambi mulete wa Anko Zado. Ntambi mutwala wa Anko Zado. Bakuna pera Anko Zado onamoro nguba atidde ebyekinnansi. Bino serious Ntambi mutwale wa Anko Zado. Eyo kuyitamu Anko Zado amukolereko eyo.
Omwana oyo mujjeefu. Bano abakwezi. Nega tuleka tukuddire. Tujja kubira Haji Jaffa. Musa. Tulabe. Namukasa kubira Namukasa live. Kasa ina byampandiikiti. Mugaiti namukasa oli live abatusoko bagambe nti bali live. Twali editing amwe namukasa live. Buli editing. Namukasa live. Jini. Kali mu kweyoteza. Kali mu streaming. Ataddeyo mufunza. Mufunza asiiwa. Mwaruma. Hatali na bawe kati kusimu. Kale. Namukasa. Oli live ku Kasuku Live. Yeah. Ndi wano ne Ntambi Shalom nange. Nedda tuloonya obugambo obusembayo. Tuli munoonya banene ba Ntambi. Mama leti essimu tayita mwati nange bakanaga gyenva bakoze kunze nzekka. Mama leti asiba omusango naye guno ogwa Ntambi mulala yagenda ogusibanga gukutuka byasibanga bikutuka. Ntambi akola atya? Agirinayo. Mama lechonga. Kati kaki. Ntambi omwayo obugambo ki obumugumya? Namukasa. Ekyo kyogamba omuntu ali mulwadde ali kundiri. Namukasa lindako. Namukasa. Sakutwale wakanso wange nalukoola ku nsonga ziri. Ebyo byabiyogedde byonna leero shujje tukoze n'ejjeekerizi. Omwana yantwala ewa nalukoola Ntambi. Kati nzo mpaddeyo nti n'obusibe buggwa. Kati nalukoola yakiŋŋambako. Bannange. Tugume mama leto bw'aba agaanye. Basibe wumbo. Oba nkubire musumba. Musumba ki? Owomunyo. Wasabira bakutwala kino. Wagezaako nandikwatamu. Waliwo yasabira Arsenal ne France kye baagikola. Waliwo omusome yasabira omuntu ali teyafabufi. Asabira muwangazi yafa. Osanga Mukama amuyita yamusindika mu bulamu obutagwawo. Naye Ntambi guma tewali kitaggwa omusajja aba mugumu obusibe buggwa ffe tugenda kulambula. Omusajja gw'ogamba ebyo ali ku ccupa. Abagambye nti mulwadde. Jakowumbwa. Bannange embeera yo bwekyo bw'erabise okubeera. Omusajja affe mulwadde naye of course atidde alimu entiisa. Enkyukwe. So eby'okusala nga bizze wali Ntambi tumusabira ekisa kikwata abo abaagala omusiba bakkirize boogere. Yakkiriza nti bali bayinza okuba baanyiiga. Ali ready. Muganda waffe Alan Jeff mulo. Naye kati era nze ne be nnaateekako eddoboozi olaba baagobye basendi. Oli wanja gwoli munene mu kikula. Omwana agamba ofaana muzzolo ng'osirise. Anti kati olaba ebyo bye mwogera ate Alan mukwano gwange. Sinabyogerako nze soogedde. Bijja mwongera busuuba. Ate kati eyandibadde agezaako boogererayo. Ono. Ate mulinnya. Zirinda olwange tewa musibe mmere. So beera mukakkamu n'ebigambo byo kakkana. Obulamu bw'ensi butambule. Relax. Nakulengedde oli mukasina wali ku round about waliwo kyokola nga kati abaana bagamba look at your daddy. Tosobola gamba look at your daddy. Anti buno bwana bulala bugamba abaana bammwe wana. We saw your daddy. Problem wanti eriwo nti kati ate trip gye bagendako e South Africa ey'abaana yasasuddwa bo tebannabasasula.
Bali abalala baganda. Tawe yadde mu round about yasasudde trip. Bali bagamba lokati yodde. Tebagenda. Bagenda mu bikajjo kakira. Balambula parliament. Webale nnyo. Adenjawulo ndowooza ogirabye weeri. So katusabe nga council nalokoola bwe yagamba Namukasa obusibe bugwa. Ne namala akigambe. Bwe yakigamba Namukasa n'asooka ddayo n'asooka agula airtime n'aleka data ku ssimu n'asooka neyeebaka yaloota ayambadde ekiteeteeyi kya yero nga kiriko n'akawuzi muno be yateekako live nga teri amukase yagamba banayisaba kunsonyiwa sijja kuddamu byogera ogitegedde. So Ntambi ajja kubeera bulungi katumusabire onoosobola olabika Eddi leero ate abasawo bagambye ennaku mmeka 5 nandi wano nash kangira nebaka na so program yaffe tekera bayiro okuna Shalom 256 nogendera ku biragiro by'abasawo tata so akola nogendera ku biragiro by'abasawo banine ennaku 5 alesala bakubiragiro by'abasawo so naye nga bonna bekikwatako musaasire wumbwa kaali teyamanya byayogera binaamutuusa ku macupa buli omusango gulijjukirwa sakozi wuna akubye etumukwateko Uncle Sakozi, salamu alaikum. Oli live Kasuku Live oyine Shalom ne Frank Ntambi omulwadde ne Kasuku. Ntambi. Wanji? Chechiriwo ate kiobadde ki? Talina googera mulwadde twagala kukubiramu abanene be kwaggwa omunye ku banene ba Ntambi balina mu ssimu. Ntambi nawe, Ntambi. Wanji? Ebbaluwa oyagala chairman. Egenda okweyimirira Ntambi. Sakozi muntu wo katukuddire Sakozi. Nani afune yange? ID. Wasene yebo Kanada. Lwatagala kumboni mu Kanada. Kati mbakufiirayo. Ebu Kanada. Kasitoko myewo. Koga abantu twenda gamba abantu teka zaani. Kati bakulize bwisi kola additional statement. Ojimanyi nodduka. Polisi bakyalayo. Tebakyalayo. Police. Baby girl. Yeah, let me call you back. No, yes. Kandaberi. Tubona. Hey. Nilwatwa musake. Lwatwa musake. Fayo. Kati. So, back to we say for statement. No kola. Nawe nno mwobiri. Na tujamya ile chikuteekamu. Kwatwandikira script. Nyine baboziza ala niyambuza. Nti singa wabadde naye wabyogerako twandikambye kale. Ne gute wabyogerako. Naye abasiru ababiri. Era nambuza nti onoobeera watunywemu. Agenda nnyo amune ala nyinga Ntambi ali mukomera. We are going to label as the fake friend of the year. Gezo chikole. Yene mbalankula ko nga muli mukunywanga Ntambi ali mukomera. Era tolaba kyagenda lwakuna ku Friday tuli mu governor all these. Mukama Katonda ulize ali mukomera. Ye atala ne mpere enkalu. Ulize mikwa. Sinapu tubiteekeyo. Ulize mikwa. Mukwano gwo. Yesu ye mukwano gwo. Emikwano gyensi girimba. Ekirungi Yesu ajja kuba naye. Naffe tubeeno. Naffe tubeeno. Era nze Shalom. Tajjo mala kwamanya kagamba Shalom. Njagadde kuga nsagala ofuna. Abantu bajja kunvuma. Bajja tula mu video atunye Jeff Chwani alanya abasibye Ntambi. Bagambe ira abasajja adakanya okusanda nation. Ate ffe twamutuma kabeeko kyayogera. Solidarity ere. Yes. Katolu bwama yatugamba solidar. Obuntu. Tuletera ekibiina solidar. Bagamba tugenda okukola nja kunywa ne tujja teekayo kamera. Tunywere. Hatwalebe tulaba. Era nino balaba. Era we bampitira nti jangu njagenda tunywe. Ekirungi ngenda mweyimirira. Era mubagenda okweyimirira njagenda sanga chairman wa nando bulijjo boyisaake mmoto.
bulijjo mpitako mu kati ogenda kunoonya chairman kyajja ssente mpitako mu paper wanga njisaawo ng'enfuufu gyonna yonna emansuke kaddako essaali eri waggulu yambuse naye sooka ompeeyo 10 ate kati nze omutano Kasuku Kasuku ndi mulwadde omusajja mulwadde si mwavu nedda maze ennaku 4 sikola nakoma ku Monday wa Sakozi ate tobaawo nazo osevinga nga asevinga mulwadde si mwavu ampe 10 sente zigenda mu misango ebbaluwa beetajje tanneekwasa era omuzira kisaali eyo 0701 87 09 59 jiddemu 0701 87 09 59 ereta Frank Kanta ya muzira kisa oba tawezira kisa batereka akantu The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda yekyembuto genda wegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange